na ye Katikiiro ne yobwale yakakutuka eya golf course ambasasi Idi Amin dada mutembea katika tanga naba yayi abafuma Idi Amin kulirafuma Idi Amin bafuma kwe Muislamu kubo bafuma naye yakole ebintu Idi Amin byakora tewali agenda bikora abamwani tebajja bikora n'abalina diguri abalina masters abalina PhD tebajja bikora wabula bajja kubimalawo ebyali Idi Amin byakola byonna yabiteekawo naye abanene abaasoma ebitabo bajja okujja ne babitunda kyokulaba nti newunya omukungu omu mu biro ebyagulu ebyali ebyobuwangwa yafutuka eyo ndowooza nga Museveni president ayinako abawadde bakuse bayidde n'agenda mu lukiiko olunene n'ayogerera omuli ekigega n'agateri gavumenti yenkana ya Museveni emyaka emiri gavumenti ebyo bitegeeza abantu abatudde mu lukiiko abayinza okuteesa n'obawulira ebyo ebibuto bwo n'agattaliyo era bwe owulira abagamba nti gavumenti ya Idi Amin abo bategeeza babeera beerabidde ebyafaayo ate mubeera mutega wallahi nagamba tubeeko tukanula tujja kuvuma buyarebe ate tujja kusobola bwoba olinde n'okuta owulidde kutagwo fena tuvumira Idi Amin byeyakola abalala ne batunda ekibayisiza omwana okubategeeza Idi Amin oba yalina amagezi n'atuwa ku golf course wano emmanga wabazannyira golf club awali hoteri ya golf course hotel esasusi awo n'atuwaawo ettaka n'alituwa ne libeerawo ettaka limazeewo emyaka gyonna naye ekiwandiiko ekyafulumye nga kiba mu Uganda Muslim Supreme Council nga bataddeko omukono ogw'Alamazaani mu galulu kati oyo omufeere omupya gwe baakafuna omufeere Kaseere ne yagenda kati ne baleetayo omufeere Alamazaani mu galulu ye yasayinize nga bakola ebintu nayo bya kifere ettaka eryo twalitegeerako nti baagala kulitunda naye nga balitunda obuwumbi 25 biliyoni za 25 era tuteeka okuba nga ze baalitunze kati ne bamaliriza ne bakola ekibaluwabaluwa n'ebonero lyawaabwe ne bateekako nti ebitaka tukoze liizi ya myaka 99 years emyaka 99 bakoze liizi international projects ye pampu gye baalizingidde ne bateekako twalizinze emyaka 99 ku golf course emmanga wano emmangi mu ttawuni wakati mu miliyoni 7 bajinga abanyanye oyinza otya okwagala okulowooza nti kwotegeera abasiraamu bonna basiru awo batolaemerera n'olusanvu kati oba omuyaaye n'obufere bwabwe baagala kutegeeza bano bannabo bwe bali mu ddiiru bano abayimbirira mutabagane mwegatte abo bamutabagane mwegatte bonna ekyabatwala eyo ekapalikani kyali kyakwagala ddiiru eno bagiguse nabano betwalitukola nab'ekibuli abaddukayo nga babbye miliyoni 4 ezakalikalibula bamulimba kale bamubanyabo era nzengera ne batubuliza baali bakalekalibula nebaka ekibuli baagala kuleeta mbabazi naye tubadde twagala okufasiritetinge tulabe bwe tugenda kiwansa tukibulokinge gyebalirewo bebaliraba abasajja kati bebali emabega wabino mutabagane enkomero twagenda okulaba nga babawadde miliyoni 4 ne tuga nti kibuli ajjamu miliyoni 4 mwezimwatuje zimwalidde ne tubagamba mugende ne tubagoba abawandiisi simanyi baani bonna ne tubaga nti mugende tujja kuyimirirawo twabagamba nti eyo sukano si yalina musatu buli yenna alina n'ayiriramu wallahi sukano ejja kubaamu amakomera ebuyarebe tulina etefutefu sukano ejja kubaamu amasasi ejja kubaamu obutwa waliwo yanaatere Muzaata yebajamu eseka bamuzanyirako Muzaata ejja kutambula kulinya nkyayambala nze nange sisaagasaga nze kitangira musajja watolooza nti twamuziika nazo nange yazindekera nyambala nenkyusa nako olwaliwo nyambala naiti mumwali tulabyeko muti kitegeeza nti ebeera kalikaali abo balongalonganga bali ab'emyaka gyabwe nze tebandogaalonga batyo omusanja kweyamba oyo seeka gwakuteko munene wallahi yeno oba ogenda mu kibiranja kuwalamba lusozi oba onoogenda tolinanga tojja kusiba hirani inshallah tetuliko kuno kusaagasaagasa toyinza kuyingira bino nga tolunjwetu tumala kwengeza yakitaliimu kyenabagamba mu abasalafu nembaga nti
mugezi wa mulese fujo mugezi bala smaya mugezi wa mutuvumye bali bamusaka mugezi kusawa ya kweli kwa bamusaka usiba batebaga kutabagana nani twaba abatoyo yakwale echo request remit irazo kumwantu musaka kuko ya fide nze mara kwetu kila usinga kukira mara nekwate binusu n'ebinyenyeza kutugwe watakumuka kwati ng'awulidde ebinusu ng'amanya omusajja yafiiridde eddala olwongera n'ebika nenanga omusajja afudde tagenda kutereera tobola n'abaliyo nabo tebabimanyi ebyayitaba lija sitanso eribafunayo sente naye tewajyamanyi eziraga mwe muliisinga ekintu kyonna uganda muslim supreme council ekyo kintu ky'abasiraamu bonna bonna buli lwobanga terina kyoyagala okutunda oba okuliisinga banamateeka munanyamba buli lwoyagala okutunda oba okuliisinga ku kintu ekya public ekyabasiraamu bonna olina okukola kye bayita advertisement n'olanga eyinza okuba y'abantu abalina interest naye kakati watutte Mubaje international projects ne batutteko abasiraamu gyebali abagagga muno mwebali abalina kye bagadde basobola okukola nina abaana abo babayita ba corporate muslims bantuukirira omulenzi